sawa kabona wenzikiriza y'obuwangwa n'ennono bawasenga kulanama omubwati omuyimbi wammwe ow'akadongo kamu era omukubi w'endongo yajja okukyusa endongo eno okulabika nga tugitereeza mu layini yaayo kubanga obuyimbi busomesa obuyimbi kunnyonnyola omuntu n'asobola okutegeera ate obuyimbi bw'oba olina ky'onookyusa maaso eyo olina kukwata ba artist be basobola okubeezaawo eggwanga kati bw'otunuulira abayimbi baffe ab'akadongo kamu oluusi ekintu muyina enkwata gye mukikwatamu ne mukyonoona kakati tuzze okwongera ku tafaali eryo bakadde baffe lye baakola naffe tusobole okwongerako nga bannakitonde jjajja jumba aligaweesa genda mu maaso gonna gange omuntu yenna bw'agamba nti nzize okutereeza kitegeeza wabaddewo ekikyamu ekituufu tumenyere ku bikyamu ebibadde mu ndongo y'akadongo kamu. Ekisooka endongo y'akadongo kamu ebaddemu ekitundu eky'obutali bumu. Nzize okuzzaawo obumu mu ndongo y'akadongo kamu kubanga okwegatta ge maanyi ewatali bwegasa amaanyi tigakola ki tigabaawo. Omuyimbi teyalivuddeyo kuyombera mu kamera oyombera ki omuyimbi muziki gwe guyomba tiweetaaga kugamba nti Jumba oli muyimbi Jumba genda ku kitimba kye ekya Jumba Lubowa aligaweesa ennyimba ziri ku Vevo ennyimba ziri ku Boomplay ennyimba ziri ku Spotify ennyimba ziri ku Apple Music kati kwata music omuteke ku digital stores nze bwe nali nnyingira music najja ne video 30 audio 62 mu mwezi gwe 11 ng'ennaku z'omwezi 11 nga 24 ku New Club Obrigado nata video ezo mu lunaku lumu mu ssaawa emu mu ddakiika emu mu mwezi ogwo gwali gwa 11 mu mwezi gw'okutaano 25 nali maze okufuna nomination mu America n'engenda mu Hollywood n'empangula ekirabo kya Independent Music Award nga nkijje California baatunuulira muddugavu kyono mu Afrika kyasobola okutta video 30 nga zonna ziri ku mikutu egyo bwegityo era bampeereza ticket ne bampeereza invitation ne bampita n'engenda mu Hollywood nga tuli abaddugavu babiri nze ne Senga Kulanama n'empangula ekirabo kya Independent Music Award n'enjireeta mu Uganda nasobola okuwangula engula e Bulaaya nga bannayuganda tebanategeera nakutegeera nti ndi muyimbi lwaki nasobola okuta vidiyo za 30 kwe kwewala okumpita upcoming ebitone tubeera nabyo naye ng'oluusi tonasobola kiwanirira togenda kusobola kiteeka mu baki mu bantu kubanga ekitone kitegeeza brand olina kitegeka obulungi osobole okujja mu bantu ng'ojyayo kati ebizibu ebibadde mu ndongo y'akadongo kamu omuntu ajja n'ayimbayimbamu n'agenda mu bitooke n'akola vidiyo n'agenda mu malagala ga lumonde n'akola vidiyo omuntu ayinza obutanyumirwa byoyimba n'anyumira appearance yo amustar era bw'otunuulira oga nti ntudde na star okubya ekiwoowo bw'obanga tokoze ekyo omuntu ayinza okuba nga tayagadde bigambo n'anyumira enkuba y'ebidongo ani yakompozinga oluyimba ani yalukuba ani yakubakinga omuyimbi w'akadongo kamu taagala kwogera ku muwandiisi taagala kwogera ku mukubi olw'okuba omukubi yateekamu akalango nowa vidiyo ateekamu akalango omwana yakola backup tamwogerako bw'oba onoouploadinga endongo ebyo byonna birina okuba nga biri set bwe tuba tukola vidiyo mukwata oluyimba ne mulwuploadinga nga audio taliiyo ne muuploadinga oluyimba vidiyo nga terulina lyrics oluyimba balwuploadinga ne emirundi 3 audio video lyrics omuyimbi w'akadongo kamu oteekwa okuba ng'olina management ng'olina manager ng'olina AR oteekwa okuba ng'olina promoter kakati oteekwa okuba abantu abo bonna ng'olina producer oteekwa okuba omuyimbi w'akadongo kamu ng'olina abantu eteekwa kuba tiimu kino kyoba omanya kitongole ekisengeka ebyo byengenda okubawa ne studio eyitibwa Bam Record ne Mulindwa Vumbi omukuba songwriter kati owulira nti kitongole kitegeka gwe bakulaba eno nga Jumba naye ng'emabega wali abantu abalala naye omuyimbi w'akadongo kamu olutereramu bwati ngadduka ku manager
oluterera mu bwati ng'ava ku mukazi we oluterera mu bwati ng'ava mu kibiina mwabadde oluterera mu bwati ng'ayagala kwefula nti yakulembera banne okwegatta ge maanyi amaanyi ga promota amaanyi ga manager amaanyi ga producer ago ge maanyi go gw'omuyimbi ne bw'atunula mu kamera bweti tayagala kwogera ku ki kwoyo yakola ekyo olwaleero oyinza okutunuulira kati nga bwe ntudde naawe wano ku yugi oyinza okutunuulira ng'omuntu ayagala kwogerako nti oyo ye munnamawulire wange njagala otunye abantu abali ku mukutu ogwo omuyimbi okumuggyako interview ayagala omusitule na musituzi ayagala okujja okumugaa nti jjajja Jjumba jangu otuweeyo ka interview kamera eyo etunda gwe jjajja Jjumba tetunda onaakubuuza tetunda onaakukyaziza naye oyo aŋŋamba ki omuyimbi neoli ne bw'aba ayina abantu babiri naye akubuuza omukutu gwo guliko abantu bameka gwogenda okuntuuzaako ne bw'aba ayina abantu babiri abantu bazimbe abo baba bakwegaseeko abayimbi bakadongo kamu mukendeeza olugezigezi abantu basobole okutunyumirwa kubanga ffe tuli basomesa tutereeze ennyambala oyimba oluyimba naye ng'ayagala akubuulire ne vidiyo bw'erina okufaanana nze nina kwambala bwe nti mu vidiyo bweti omanyi kali akakuba akagende makindi waggulu gye nina okukwatira vidiyo leka vidiyo director akole concept vidiyo bwegenda okubeera bwamaliza nga njagala onkwatire vidiyo ng'eya Jjumba bye yayimbye bye wayimbye birala concept eyiyo ndala leka bakukolera ekyo nange njagala nyambale nga Jjumba oluyimba luli lulala ate naawe wayimbye birala bw'otuuka mu studio oyagala olabe n'enkuba gye bakuba endongo kyo kati omanyi ku Sunamu endongo gye mukubye si nnungi kkiriza olugezigezi olwo nga babikuwa olukwata oluyimba mu studio nanti omubuuza bizibu ki olukwata oluyimba mu studio ng'agamba mpaka ddemu ako ogenda okulya ddemu eri ku radio ogenda okulya ddemu eri ku TikTok kiki ekikutwaza oluyimba olutanaggwa mu matu g'abantu abagenda obbiwulira oluyimba luleke producer alukuwe nga luwedde bwe bakugamba nti lwetaagamu omulere kkiriza osasule ow'omulere bwe bakugamba nti lwetaagamu beesi kkiriza bateekemu bwe bagamba nti mwetaagamu kino baakapo ye yabakinze bituleete ku gundi kkiriza abantu batuyambeko muwe bannamawulire ekitiibwa muwe badijja ekitiibwa abayimbi bakadongo kamu muleke okweraga ennyambala ey'obusuuti n'obutaayi yaggwako bassebo ne banyabo tuli mu mulembe mulala kkiriza oteeka okuba n'omuntu akwambaza nga bwogenda okujja bajja kugamba nti toli muyimbi wa kadongo kamu ndi waki kuba bo balowooza nti balina ennono yaabwe kwe batambulira ate ennono eriridda wagwe kyogamba muzehe Rod Fred Ssebatta bwe yayambalanga amasuuti agakoma wansi abalala ge bayambalanga kitegeeza gwe gwali omuki omulembe era bwe yatungisanga esuuti era nga tebeeranga zino zaffe double pressed era ng'ebaako kyekoze eki kyekyuseeko kakati omuyimbi w'akadongo kamu lwaki ennyimba zo bazikuba ku Sande n'otuula mu ddiiro ng'olinda oluyimba ku Sande naffe bajja tukuba tuli 5 TV ezitukuba ziri 3 oba 4 oba 10 kakati abantu 5 tunagwerako tutya ate nga n'ababandi balina okuyitamu awo omuyimbi w'akadongo kamu buli we bateeka oluyimba n'olwo luteekwa okubaawo ne prime essaawa ezo prime hours mwe bakubira Maddox mwe bakubira Chameleone mwe bakubira Bebe Cool naawe oteekwa okuba nga mwe bakubira lwaki bayimba Luganda oyimba Luganda message y'emu naye olugezigezi oluusi lutulemesa enkola y'ebintu n'okwata vidiyo n'ogipakira embugo n'ogipakira emmindi n'opakira kino abantu ne babula nekyotegeeza music yakyusa eggwanga ebyo nga tompadde media sisobola kubisomesa ate byebimu ku byo bye najja okukola ki okukyusa jjajja omuntu ayinza okulowooza nti Jjumba ogenza okujja mu ndongo eno nga buli kimu okitegedde ky'olina okukola tukusuubira okubanga oleeta ku bantu ab'enjawulo nga nabo osose basomesa nga gwe osomye endongo okutwaliza awamu mu mwaka gwa 2000 gwa 2022 nakola ekibiina ekiyitibwa Jjumba Production era kyalimu abayimbi ab'enjawulo okugeza kubo kanjogere Junior Pliers kanjogere ku Sekabira Nanfuka mu mwaka gwa 2022 bwe tugatta 2022 tuteekeko 2010
2012 2020 otuuke ku 24 kitegeeza emyaka 24 nga ndi mu ndongo naye ng'omuntu takolaki tamanyi. Njagala otunye oluyimba lwa Kaalo ka Buganda ogenda kundabamu mu vidiyo eyo. Oluyimba olwo kati luli myaka nga 14 kati kakati tunuulira oyo Kaalo ka Buganda nti ebbanga lyonna lye twajja tubeera naye nze abayimbi b'akadongo kamu bonna nabeera nabo mu kuziika Basudde naliwo, mu kuziika Kafeero naliyo, ku kalenda naliwo, nze ndi muyimbi. Olinga Musota weeyubuluza emyaka 48 sigikweka 48 gy'emyaka gye ngenda okuweza mwezi gwe11 ng'ennaku z'omwezi 11 ngenda kuweza emyaka 48 mbula emyaka 2 okuweza emyaka 5. Kitegeeza ndi musajja mukulu endongo ngikola ki ngimanyi. Era oluyimba lwe nasooka okuwandiika oluyimba olwo baluyita ekitamu. Abange yenze Jumba yenzalanga ewaffe kannabulemu Jumba ligaweesa yenze yamanya nti walibaawo obuzibu mwembasa bamukwata obutebe buli muntu aterere entende kale ninawo bye naleese okubawa kyokka nga byannumiza omwoyo omukama yanneekolera ng'ayagala. Owulidde kadongo kamu olwo lwe luyimba lwe natandikirako. Nzize mpandiika ennyimba nnyingi kuba ngenza okutuula wano nga nina ennyimba 126 eziwedde vidiyo 62. Ngezo nazona teri akumanyi. Teri ate ani anakumanya nga topromotinze. Lwaki osazeewo wejjeeyo ku ssaawa eno? Okutwaliza awamu nayagala nsooke ntuuse ekitundu ky'obujjajja. Nenjagala nsooke ntuuse ekitundu ky'enzikiza y'obuwangwa n'ennono. Nenjagala nsooke ntuuse ekitundu ky'amaka gange ne Sengakula Nnama. Kati njagala kutuusa ndongo. Ekintu ky'otaatuuse tokiteetamu. Okutwaliza awamu. Ani atamanyi bwe tubadde wantogaye nti jjajja Jumba. Kyogaa nze nkugambye. Kitegeeza emyaka 2 mu maaso guno omwaka okuggwako ojja kuboga nze Jumba superpower balangira abalya mmere Kaasamiitala ndi munene atanjagala simwagala. Ojja kuba otandise n'okutuuma noga oyo ye Ssebattawa leero mu ndongo nze Ssebattawa akacooka n'omukuyimba eŋŋoma mwekyampakanya aveeyo nange ndayira mulindwa fumbi n'emajanja eryo saaneera okulikongojja. Jjajja Jumba ozze mu kuyimba ate ng'abantu bakimanyi nti oli musamize abayimbi togenda baloga. Ekitundu eky'eddogo nze siri mulogo. Ekyo kyenjagala okusooka okutegeeza. Engalo zange zino zitukula siri mulogo wabula ng'omuyimbi ndiko obujjajja era omuzimu gw'enkongojja jjajja wange Kaasamiitala era ndi musawo wa kinnansi naye siri musawo omulogo. Wabula ndi muntu w'abantu kyovula nsobola okuba nga emyaka mmaze meka naawe nalogaani siri mulogo wabula ng'omuntu mu bujjajja nayagala okukyusa obujjajja kati buli woyita ku TikTok kati ngenda kukyusa endongo kubanga obujjajja bulina we bukoze eki we butuuse wadde bukyalimu ebirumira era ndi jjajja w'abaana era ndi Ssaabakabona ennaku z'omwezi 23 omwezi guno ogwokutaano ngenda kuba mu kirowooza mu matikkira gange ag'omulundi ogw'omwenda nga nze Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono era mu madda ga Ssewamala era ab'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono tubayita nti muleke kubeera mu mbugo zokka muleke kubeera ku mmindi zokka mugjeeko mu bivvulu ng'ekyambazira ttone mugendeeko ewantu mugendeeko mu press conference mwambaleeko bulungi musemberere abantu baleke okututya baleke okutuyita abalogo muvaawo okubeera awo noonya emmindi erinnyo ne lisiirira sala amagezi naawe ogendeko mu bantu otuleko mu kamera abantu bakulabe nti oli jjajja w'abaana abantu betujjanjaba be babagenda mu bidongo abantu betujjanjaba be babakola ki abaana mubaleke bambale ku mmini bambale bulungi bambale empale batuukegane n'omutindo ate ennono erina kuba nnono nga tuli ku nnono erina kuba ndongo nga tuli ku ndongo kyogamba jjajja nyambadde bubi nkunami wakubye ekiku manager tumwebaze manager Fiction Douglas omusajja ekikumba yakikozeeko mpozi designer yani webale nina aba designer babiri yakoze olwaleero ye semester ya semester yakoze olwaleero semester styles ate nina ne oje
nina ba designer ba mirundi oje yakwambaza ku press conference ewedde ku press conference ewedde eba kutegedde bantegedde yewa ogenda n'okuba ekikumba n'owooma yes ate mu kunyambaza nti tibanyambaza bwambaza nze ndi Ssaabakabona engoye zenyambadde tewali aziddamu wabula ezo zibeerayo ate tojja kundaba mu lugoye atoddemu olundabemu kati draw wejjudde abayimbi abatamanyi kwambala mujjemba we ku ngoye mujjemba we ku ngoye draw wejjudde jankuwe ku jaketi ennungi nkuwe muyimbi kigogamba nti akwambalira bubi enda tukirize buli omu abeerayo n'omuntu nagamba leka mwana waffe sina muyimbi gwenza nze nina gwe mmanyi saaniyo ayambala bubi ajja omwe ku ngoye leka saaniyo leka saaniyo ate sina wakadongo kamu Saniyo si wakadongo kamu sina muyimbi gwe ngambadde ayambala bubi wabula gwe bweweeraba eyo jjajja Jjumba mpa ku kigatto kiri kye nakulabamu nze sambala lugoye n'enduddamu sirwambala n'enduddamu era tolina bw'ojja kundaba ng'olina mu lugoye luwandabamu kubanga neetegeka nti kati ngenda wasuuna bbeeni mba nkimanyi si buli wamu wali press conference nti nja kubeerawo si buli wali kivulu nti nja kubeerawo kitegeeza ngenda okugenda ku kivulu ng'olunaku olw'enkya ngenda kubeera wali naakulabye ku Supremacy ewa MC Scorpion wengenda okubeera ojja kundaba bwengenda okufaanana sambala lugoye n'enduddamu oyo ye muyimbi kuba ensonga zino eno ngozze nga ozitadde ku levo y'abazungu abakadongo kamu tobataddeko nnyo kuleesha jjajja bwe nagenda mu America e California nze olwamala okuwangula Independent Music Award ne bampa ebbaasa yange ekirabo kye nawangula ne bampa engule yange nagenda e Mexico gye nasula n'omuyimbi nga ntutte mu maka ga buwumbi na buwumbi ku swimming pool nantika omuyimbi oyo yekka olw'okuwangula ekirabo ekyo yampa $10,000 gye najja najja okuva mu America nga ye yazimpadde nenteekako 3 gye nawangula mu Hollywood $10,000 gumu anti nze mutugavu yalimu n'atunuulira enjogera gye nayogeramu oluzungu n'atunuulira oluyimba stress nga nalukolera mu Miracle Garden e Dubai n'agamba muddugavu kyono n'atunira ku mikutu gyange n'agamba genda okole naye nga muyimbi buyimbi mu compound ye mwalimu emmotoka ezisoba mu 100 amaka ge yatulekera okusulamu ye n'okugasulamu tiyagakola ki kitegeeza singa weeteekateeka bulungi ekisooka ofuna opportunity kati nze America nali ku billboard za America zonna luyimba lumu stress okitegedde kati omuyimbi ebeera blandi njagala otunire Jose bw'alwadde bamujjanjabidde Uganda talina kyakola kyotasobola kukola kyoga bamuzaala sita ekyo yakola kikole bamuzaala muyimbi ekyo yakola kikole kitegeeza naawe Jjumba osobola okukikola kyekiri kyembagamba nti nze siri Jjumba wa bulijjo bw'ontunuzaamu kamera n'ombuuza kyotateekeddwa kumbuuza togenda kukimbuuza amubrand omukyala ali atya ani senga kulannama abasabo ne banyalo lwaki bwe tukubuuza omukyalo buuza ani olina bameka nedda omukyala nina omukyalo omu senga kulannama nze Jjumba Lubo aligaweesa bawa senga kulannama omugwati nina omukyalo kati lwaki osooka kubuuza ani ogambye omukyala ali atya senga nenkuddamu senga kulannama senga kulannama ye mukyala wange senga kulannama gyali mulwadde ali mu ddwaliro e Germany senga kulannama bamukyusa ekibumba ne bateekamu ekirala wabula twafuna obuzibu nti senga kulannama yali alina amasavu mangi amasavu ago presa neekuba ensigo kati bwe bateekamu ekibumba ate bamuzaayo mu ICU olw'ensonga y'ensigo eno nti ensigo yaddamu neefuna obuzibu kati nga yeetaaga ndala kati bagenda mujjamu amasavu bateekemu n'ensigo endala naye senga kulannama ajja kuwona ajja kutereera era senga kulannama ajja kudda era senga kulannama nnyimba naye olaba twata oluyimba omuzadde n'omusomesa twakalutaawo nga 16 twalukola naye tulina vidiyo 10 enkole senga kulannama ze yaleka nga atukoze tugenda tutaako buli mwezi era kati tugenda kuta omutuufu yaani ate tugenda kuta omukwano n'obwavu maaso awo mugw'omusanvu buli muyimbi ajja mu industry aba n'ebirooto oba n'ebyalo birirwa okubanga azza okukola
Jumba okujja mu ndongo eno kiruubirirwa ki ekikuleese? Kyenjagala mutegeere bassebo ne bannyabo okuyimba kitone. Nze nazaalibwa nga nina ekitone ky'okuyimba, naye olw'okuba nali sobola kiggusa mu kitegedde enkaddiye, naye ndi wa kitone. Tunulira ennyimba zange siva ku beat, nkuuma ki ate za bigambo birungi, era ne nkulaga nti ndi muyimbi wa kadongo kamu ava mu kamuta. Kati omuntu oba olina gy'ova, ekiruubirirwa kyange ekisooka kya kukyusa ndongo, kuba mu ndongo eno sizza kunoonya ssente, naye olw'okuba nayo gye ziri nja kutuuka ekiseera nzifune nga neeteeseteese buki bulungi. Kakati nazze okukyusa kadongo kamu, eggwanga lyaffe lifune awantu awatuufu we liraga ku ndongo. Bwe naava ku kukyusa okwo n'okutuusa mesegi, omuzadde n'omusomesa akira yaani. Laba wateekawo enkola wano ng'omwana takubwa era nga tavunaanibwa ne bwakola ensobi. Natuuka n'okugamba nga nze kubye ndaba bwe wampalaalira gy'oli si musaayi gwange. Omwana n'akula nga yenna abambadde kati onenye Headmaster nedda mukyala wange. Amaka g'olaba eyo g'onoonya abaana mu ngeri bwe zityo kuba tebagambwako babawa sukulu fees. Kati olya message eyo. Message ogiyimbye buli kimu okikoze ekigenda okunnemesa bona alemwa okutuuka okukyusa kadongo kamu. Era kale kisifudde agenda na lusoggo ojja kugamba nti omusajja akozeeko kyakoze eki kyakozeeko bakadde baffe baakola. Nyinza okufa oluusi, nyinza okulwala nga siina kati twakola ne mukyala wange nga tumanyi tugenda kutuusa ebintu bino ffenna mu bantu, naye kati ali mu ddwaliro wa Germany. Kakati ekirooto nkiriko omu, kati we naakoma naye naawe bwoddeyo ne weebaka togamba nti omuyimbi ono yazze ku ndongo. Bw'otunuulira Jumba gw'omanya emyaka 2 emabega ne Jumba gw'olina kati togamba nti omuntu ono alina gy'alaga. N'abamu abayimbi bavudde mu ndongo okuva lwe wazze. Otegedde kakati batidde bagamba Jumba kaavudde eri mu nsaasi. Ate era bagenda kutya kuba ate kati bagenda kunkolaki? Bagenda kunsaba ngenda basaba ssente, bagenda kunguza mmotoka, bagenda kumbuuza maka nsula mu Akwait Estate, nsula mu maka ga miliyoni nga 4 gabumbi nga 4 gensulamu. Ebyo by'oyogera bye bisinza okutiisa abayimbi. Kyogamba bwe naleeta oluyimba super power naleeterako ne van drone ng'eriko super power. Buli luyimba ogenda tugulirako emmotoka? Kati super power lwe luyimba olwasinga okundeeta mu bantu, abantu kwe bamanyidde. Kati nayina kati abantu abo bonna banaatambula batya, banaalinnya booda. Era bondaba ne drone yange ebaawo, mwe mubeera bannamawulire bange, mwe mubeera nze bwe ntula mu mmotoka eyange ne manager, ate ttiimu y'amawulire, ttiimu y'aba AR ng'ate batuula mu drone. Kubanga tunaavuga emmotoka 6 tunaazisobola. Kakati kitegeeza nti omuyimbi oteeka okuba ne van njirina, nina studio Bam Records njirina, nina producer Jona, nina producer Bam owa Bam Records, nina DMS bwe nteeta oluyimba lwonna baluyitamu, nina omuzimbi wa studio producer Jemba, bonna bali muki mu ttiimu, nina ba writer abawandiisi Mulindo Vumbi waali. Ebintu byokola si bya standard yawa. Nino wa video Fiction Douglas atenga manager. Atenga manager. Nina promoter Muswa. Kakati abantu abo bonna tojja kusanga kati abasente zezikutawanya. Ezitya sina no mwantu sente. Oyinza okuba sente zezikutawanya ngo ina nyingi. Sina sente netegeka bwetegesi sina sente. Abantu abo bonna basasuzaaki. Bogama kitoyima. Ekisooka bali music. Kikisooka nti ba producer bonna nabasanga baki ba producer bamawulire bonna kakati omukulu Kim Fame Esedo nabasanga nga bamawulire AR aka Bobman namusanga nga waki nga gwe mulimo gwe. Kakati abantu babeera musical bw'otunira Fiction Douglas already video director yana alaba ati okukwata video bw'anaagikwata nga tegende ku TV. Oba abasembezo osobola bakolere ku bwereere. Kuba ogamba toyina ssente ate bangi obasasuza jjajja kyoyita ssente kyekiriwa okweteekateeka. Gwe kyogamba olunaku lwe wagula kamera eno ogenda kuddamu era ogula endala.
tekwata buli muntu njagala yesinga kwa naye sikati otegedde sikati kakati omuntu weetegeka buki kyogamba nti kati gwe n'emyaka emyaka asatu kakati emyaka 3 nkusingako emyaka 18 natandika okukola nga nina emyaka 13 nentandika okukola bwe nawasa nenzaala omwana wange asooka ku myaka 2 kitegeeza omwana wange first born ali myaka 3 gwosuubidde okuba nebyennina tobala myaka gyenkoledde kakati emyaka egyo gyenkoledde ettaka lye nagula miliyoni 3 essaawa eno lya miliyoni 3 oba kawumbi ettaka lye nagula miliyoni 10 essaawa eno ya buwumbi bumeka bwe nsalako yiika zange 2 kyogaa sitwala music maaso kubanga nze weetegeka kituufu kakati n'omuntu omulala n'omuyimbi omulala yeetegeka olwaleero abayimbi bagagga bakoledde ebbanga ki abakwogerera nti nno akasente koolese bagenda kukalya kaggwewo oddeyo gy'obadde mu kusamira obagamba ki sirina nnyo kasente kendeese wabula nze najja nina ebirooto gwe nsanga ow'ekirooto kyange nga ggwe onyambako noŋŋamba jjajja tutule mu interview tulabe kye tugenda okukola sirina nnyo kasente ke bagenda kulya anze ndi musajja muteeketeeke nina management kale wakandabidde wano wandabyeko nga nkutte mu nsawo ekyo kyakoma ate manager akola mulimu ki kitegeeza yaba n'ensawo ow'okuwa emitwalo 2 toyinza musanga afunye 3 tikisoboka siinamu ogenda kunsanga nga nkutte mu nsawo sibeeramu yateekateeka nze era yantuusiza wano kati kitegeeza nti abayimbi bonoona ssente nnyingi kuba tebalina management naye mugenda okuva management ng'akuga nti ewasuuna beni tugenda kukozesaawo emitwalo 3 era ne mugakozesa ne gakola kubanga manager nanti waali yakututte mu interview gwolabyeko interview gye nkoze nga si yankulembedde era bwe waali ngambye nti jjajja njagala interview naaliguzeemu genda olabaani manager era nze teri muntu yenna ayinza kundaba nga talabye manager kubanga mu bayimbi nga tumaliriza njagala twogere ku tteeka lya copyright eryafulumye ate bwe wali ojja wayogera n'akamu ako n'ogamba nti nnyimba ezizo bakube naye ate otulaga nti ate waziteeka dda ku digital platform ewali copyright kati olwo kakati okutwaliza awamu ennyimba bw'otaziteeka katandikire eno singa weeyitaraga muffin naye nga ku ndagamuntu gwe Jjumba Ismaili oba gwe Jjumba Aligawesa oba gwe Mukasa Lubowa akati kitegeeza ku digital stores ku Vevo tosobola ku uploadinga luyimba kuba endagamuntu yesoma kirala ne amannya go maki malala kati ogenda kulwawo okutunda erinnya lya Lubowa lya Mukasa David okusinga liri lye watuuma eryabagaani omwana ate nga yeetumiikiriza tokola bye batakutumye beera ne discipline lwaki okola ebintu ebyo kakati okitegedde ekyo kati bwe tumaliriza ojja genda okwesanga ng'omuntu eyayita erinnya eddala nga lya promotinga ng'ate ne ku ndagamuntu linnya ddala tagenda kusobola kukozesa digital stores buki bulungi kitegeeza abayimbi b'akadongo kamu abeeteekako amannya ag'ekimpatiira eri tebaliiyo mu music bagenda kulaba kiki kirala bagenda kusanga ekizibu kubanga bagenda kuwa kati nze ndi ku Wikipedia nina Google location ku gundi wali ku TikTok ndi artist naye fiction kyota tukoze otegedde artist Jjumba Lubowa Aligawesa artist ku TikTok kakati Wikipedia yegamba nti oli artist oli musamize artist ate nagenda mu America kati bwe bagenda okutunuulira nze sina nsimu ensaba visa sirina ebinjogerako oluteekamu wali bampa buwi visa gwe buli nsi gy'omanye y'ensi yonna abantu bayinza olowooza weesoma sina gye nsoma tugende ku Google sina gye nsaba visa genda ku Google olabe teekamu Jjumba Lubowa Aligawesa Lubowa
Ondabi? Ondabi yiye engule. Engule yino. Ogirabe nga ndi mu America? Oyina ne location? Iyo, Kenya Road? Yes. Kirowooza mukono? Yes. Otegedde Jumba Lubo waligawesa to. Oli muyimbi. Okitegedde bulungi? Ebyaddala. Genda ku TikTok. Saaba kabona Jumba. Aha, ebyo bijja luvannyuma. Byonna bijja binjogerako nzaani era ojja kusanga n'abaana bennina bonna nga kwebali buli kimu katulabo ba AI ekumanyi igendayo labi ogabi bakuzaamu akaki banzaala 1978 mu mwezi gwe 11 ennaku z'omwezi 11 kituufu kitegedde nga tumaliriza jjajja njagala abafaani bo n'abo ababadde tebali bafaani bo bakoolo bagambe nti bannaye nzize mu ndongo kubanga basabo ne banyabo nze najja mu ndongo njagala okukoola abantu mwena bannayuganda abawulira ebintu by'ennyimba mbasaba mujje tuwanike Jumba Lubo waligawesa tutekeyo endongo y'akadongo kamu mu myaka gyaffe naffe tutekeko ettaffaali bakitaffe bye bakola ki bye bakola era twongereko okubusitinga endongo era basabo ne banyabo mbasaba bapromota mwenna abalina ebivulu mwenna ndi ku promotion omwaka mulamba sisaba sente ndi ku promotion omwaka mulamba oyimbira bwerere tosaba yadde mafuta wadde wompita wonooba ggulu oba aluwa kubira Fiction Douglas enamba yaffe eya music eri 0704002898 ey'omuyimbi Jumba eri 07726238 omukyala bugendako kubira ate omukyala nze nina omukyala bugendako kubira bokwa nina omusenga kulanama jjajja gwe wali onneekanzeeko mu loogi yonna wali onneekanzeeko mu kintu kyonna eky'obwenzi bukyobaawo kubanga star basabo ne banyabo star tiyeyambulira muntu oteekwa kubeera nga n'omubiri gwe ogukuuma era abayimbi abalowooza okwenda okuva ku Monday mpaka ku Sunday olwedde oba ogudde kubanga abantu baba bakutegeera dda omuntu yeegomba kusemberera bw'ati ng'ate gwe wamweyambulira nze senda eyo tojja kunsangayo togenda kutega bwana kibatu omukazi nina omusenga kulana magoyi ate gwe bakukweka ani anagenda okweka munnamawulire mwembeera gwe wandabawa woga nti wano Jumba nakusangawo tulinayo waneno MC Tashe nga yetega eteri nze toyina mwana aba mwana wange aba muzzukulu wange sisobola inze toyina ogenda kunsanga ate nze ndiko n'obujjajja gwe gamba nti Jumba nakulabako wano mu bwenzi omuntu yenna mu Uganda aveeyo nkyogerera ku kamera kati nze teri muntu agenda kunneetega nze ndongo ebeera ndongo era bwe njimala si mu ggaali yange mpaka ka ankoze ne umaru ku kamera tugenda kukwate nga tusukkako waneeno ow'ebyokya mu Uganda abaddewo atugamba tugoberere ku mikutu gyaffe osobola okubanga omanya emboozi ajjajja Jumba tugenda mufunako omulundi ogwokubiri nga jjajja atubuulire ensonga ze ne SB4 zituuseewa olunaku olwayo tubadde ne Jumba Lubo waaligaweesa bana mbeere bulungi